tulina okweyagalira okujaguza olw'okufuna emirembe mu ggwanga. Ekitaaliwo roadblocks waliwo we wazisanga nga buli kilomita 5 ng'osangawo roadblock. Olwaleero otambula okuva ebwera ku boda ya Congo ne Uganda n'ogende Busia ku Kenya n'ova eno ng'ayambuka Nimuro ogende mu Southern Sudan n'okkirira ekisolo nga tulinawo osanze bakucekinga bakuyimiriza. By the way, to an extent nti otuuka ne ku nsalo y'e Rwanda n'oyingira e Rwanda nga tewali nakubuziiza nti ddayo Uganda. Ekyo kiraga nti tusaana tukijagulize. Kati kirungi okujaguza ku ekyo kye batuuseeko okuweza emyaka egyasatu kubanga obukulembeze bungi bubadde bubeerawo oluusi nga tebuwangaala, naye kitegeeza TNRM erina kyetukoze okutwala mu maaso ekibiina kyayo mu maaso sono n'emiganyulo mingi bye tufunye mu NRM. Nze njiwagira lwa nsonga nti era byetuuseeko ebikoleddwa weewaawo mulimu obumulumulu obutatuukiriziddwa, naye ng'ebisinga ebitundu 80 ku 100 byo bituukiriziddwako. Wakkiriga n'abiri guno ge gakyagiremye okutereeza. Tulina okujanjawaza olw'ensonga nti muzeeyi gyagenze abantu b'engulu bakola kinene bajanjawaza ate ekitabadde walala nnyo kujjako nga Kabaale. Kati mu Buganda bingi muzeeyi wakomekereza twagala tukole ensusso okusinga ku biri byonna ebikoze ebibaddewo, tujjeyo ekifaananyi okulaga nti Buganda y'amaanyi. Obugaali obwabanga nga ku mbaga ku nnyimbe nga waliwo obakufiira oba kimukolo ng'osanga obugaali maama obukadde babwokeredde n'okubwokerera, era abaali bakola ebiseera ebyo bakolanga gwakwokya amagaali ng'oyafuna kiralu. Naye olwaleero boda zasikidde obugaali, tewakyalina reason lwaki ovuga akagaali. Okugula akagaali Kahiro, manya Bayuni, Laale nga bakola n'embaga ne batta n'ente olw'okuba family emu yafunye akagaali. Naye olwaleero ne bw'ofuna Prado ne bw'oleeta Benz n'okola embaga abantu bakwewuunya ekikuliko omala biseera.